People power. Our power. Bannanga bakyala basaba mutuule. Mu kukuza olunaku lw'abakyala ab'ekibiina kya National Unity Platform, Pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu atenderezza obuvunaanyizibwa bw'abakyala mu nkulaakulana y'ensi yonna era n'asaba abakyala obuteetiiririra bulijjo wabula bagende mu maaso n'okukola ebyo ebibasuubirwamu kubanga bo bazimbirwako nnyo eggwanga. Era njagala bategeeza mwenna ng'oli eyo nga weegomba bye tukola naddala nze ng'omuntu njagala omanye ndi kikyendi olw'omukyala olw'abakyala era bw'oba oyagala abaana bo oba abantu bo babe banjawulo omukyala gw'olina mwannyoko oba muwalawo bawe amaanyi abakyala b'amaanyi nnyo. Kyagulanyi ategeezezza nti abakazi balina kye bakozeeko kyokka kino kitono nnyo tekimala nga bakyalina omulimu munene nnyo ogw'okusitula embeera z'abannaabwe. Bw'oba oyagala okuyigiriza omuntu somesa omulenzi ne bw'oba oyagala okuyigiriza eggwanga somesa omwana w'obuwala. Nene wankubadde bino byonna tubyogera bassebo ne bannyabo gakyali mabaga tetunnakola kimala abakyala tetunnabawa amaanyi kimala. Ekyo kiyinza okuba kiri ku society yaffe kiri mu nkuza gye baatukuzaamu nga ne bw'oba totegedde weekanga onyoomye abakyala ne bw'oba tokigenderedde weekanga obayisiza ng'abatayina mugaso gumala. So it's my humble request to all of us that we don't only recognize the importance and the power of women only on International Women's Day, but let every day, just like it is Men's Day, let it be Women's Day as well. Ye Babi Kyagulanyi ono nga ye mukyala wa Kyagulanyi era nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno alabudde abakyala okufaayo ku buvunaanyizibwa bwabwe ng'abakyala okulaba nti tebaleka kintu na kimu nga tekikoleddwa mu ebyo ebibasuubirwamu. Kyala bannange, learn to prioritize. If you are to succeed at anything, prioritize. If you decide to take care of your children and that's your main goal, prioritize your children and make sure that when you are done with everything about the children, everything else falls in place. Allocate your time and energy accordingly. Ono aliko obukodyo obw'enjawulo bw'awadde abakyala abo abamwegomba era bamutunuulira n'ekiruubirirwa bwe baba bakutambulira mu buufu bwe. Set boundaries between work. I am not saying don't be zealous. Manya abamu mugamba nze wompitira nga nzijja eyo choice yo. Naye amagezi ge wonkuwa nga gw'olaba nze ndi role model. Set boundaries between work and family. Kijja kuyamba nnyo okuconcentratinga ku kintu ekimu at a time. Olunaku lw'abakyala lukuzibwa mu nsi yonna buli 8 omwezi ogwokusatu.